Connect Pro bano bemanya bakira mu byokugula n'okutunda ettaka n'amayumba bo besigwa be batakusiba kiwani Connect Properties be bakuyunga ku makaga golubererako ne kolene ekibanja mpola kati beyune munywanyi Tusange ku office zaffe ku Kampala Road ku Mabirizi Complex ku mwaliro gw'omusanvu ne Nansana ku Mastowa ku kizimbe okuli Opportunity Bank ku mwaliro gw'okubiri oba tukubire ku ssimu naawe osobola okufuuka landlord n'ekyapa kyo mu ngalo. Connect Properties. Wewa nkwaniriza nate omulungi atulaba webale nnyo webale ddala emirimu gy'otuusako engalo ekikulu kya byonna eky'okutulaba n'otugoberera munnange nnolembe gwa mutimbagano social media kati yeriko yekuwa ebyamangu first hand information ogifunira ku social media kyova olaba nti CBS nga ekitongole kyagunjaawo enteekateeka ya YouTube ne tukuteerako omukutu guno ogwa YouTube ogumanyiddwa nga CBS FM UG so nga ate n'emirala gye giri mikutu eja social media gamba nga Twitter handle, Instagram, Facebook, then ne YouTube channel eno je Twitter CBS FM eno official channel. Boteekamu ojja kunyiga wali official channel then ojja kulaba bingi nnyo videos ojja kuboziraba byetukola byetuweereza ebirango bennyini abalangirako ku mukutu gwaffe guno era ojja kuba balaba ku mukutu ogwo gwa CBS FM UG. Enteekateeka zibeera nnyingi era ng'ezimu ku nteekateeka program eno ya Sports Kalaso gy'olaba buli lunaku olwokusatu n'olunaku olw'omukaaga essaawa bwe ziwera 8 ogw'emisana ne twanja ettuli ebyemizannyo lye tuba tuleese mu nteekateeka yaffe nga CBS. Nze Kanaakulya Rajabu Boogere omuweerezaawo nga bulijjo ne baganda bange mbeera ne MK ku kamera mbeera ne Samson Kiseka wali mu kutematema nesobola okuba nga ate kutuukako bulungi programu eno ey'ebyemizannyo emanyiddwa nga Sports Kalaso. Tetutambula ffekka olw'ensonga nti ekirungi kiwerekererwa kirungi ekibi tebakiwerekera. Sports Kalaso ewerekererwa bannaffe aba Home Connect Properties Uganda Limited abono bavujirizi baayo okulaba ng'enteekateeka yonna etambula bulungi era nga togisubwa ogiraba buli lwakusatu n'olunaku olw'omukaaga. Home Connect Properties Uganda Limited bano nno kampuni yakuguka mu bya ttaka tonyumya kiri bweru wa ttaka nyumya buli ekikwatagana n'ettaka kukulaakulanya ttaka kuzimba ku ttaka kupunta ttaka kugoba biwandiiko bya ttaka kutunda ttaka kugula ttaka ye Home Connect Properties Uganda Limited. Amatabi no gali abiri gokka toferebwa tobuzaabuzibwa gende Nansana ku Mastowa Okoima Road ku kizimbe kya Opportunity Bank mwaliro gw'okubiri waggulu awo ojja kubasanga osonga ate ne masekati g'ekibuga wano tuli ku kibizimbe kya Mabirizi Plaza omwaliro gw'omusanvu Home Connect Properties Uganda Limited ojja kugisangawo ekusavinge kati ku matabi abiri ago wogenda okusinziira okumanya ebikwata ku ttaka ebikwata ku poloti ebikwata ku mayumba ge batunda okwetooloola eggwanga lyonna ng'osinziira ku matabi abiri ago bajja kukubuulira ekiri Ekweni ekiri e Nakapiripiriti ekiri e Mbale ekiri e Gulu ekiri Arua ekiri e Lire ekiri e Mbalala ekiri e Masaka ekiri e Luweero byonna ojja kubanga ate obifuna bulungi nnyo n'okugula ettaka w'ekitundu ky'eggwanga kyonna kye weetaaze. Ebyemizannyo nno bingi ebitambula tusooke tutunuulire ku club ya Vipers eno tujja kutuna ku bumotoka obutono bwatandise nafunye abawagizi bangi nnyo ababunyumirwa naawe atannabuyiga buwa obudde olabe programu eno ojja kumaliriza Formula 1 takyakuyitako kuba baaba season yatandise na mutima abawagizi bali mu ssanyu bali mu muudu eyawaggulu ennyo olwa performance y'obumotoka sofa obukyavugiddwa mu Grand Prix ebbiri ze twakalaba naye nga tetunnatuukayo ku motoka obutono tusooke ku kyaffe wano ekya club ya Vipers. Twalabye omutendesi Alexis Abire ng'atendeka omupiira gwe ogwokubiri ku club eno mu bikopo ebyenjawulo ogwasooka yali azanya Uganda Cup ng'attunka ne Wakiso Giants omupiira gwe yawangula ng'ayita mu busaale goolo yali emu ku emu ne bagenda mu penalties ne bawangula 4-3 ne bagenda ku mwetooloolo ogwa quarter finals beba Vipers. Omupiira gwe ogwokubiri gwabadde gwa CAF Champions League ogw'ebibinja mupiira gwabadde gwakuna nga Vipers ezanya era omupiira ogwo in fact gwabadde gwa kutaano gwabadde mupiira gwa kutaano kuba nzijukira basooka ogwa Raja Casablanca ne bazanya Royal ne bakola amaliri ne bazanya ebiri ejja Simba then guno gwa Raja Casablanca gwabadde gwa kutaano nga bazanya ogw'ekibinja
era bakoze amaliri ga goal emukwemu ekyasinze okulaga si result wabula display ya team gye yataddewo character attitude. Vipers byayoleseza ku kisaawe buli mwagizi wa Vipers yabadde aweddemu essuubi okuviirira ku mugagga yennyini Dr. Lawrence Mulindwa baafunye essuubi nti club eno oba oli awo ebiruubirwa biyinza okudda gyeraga erabika erabayo naye nga mu nnaku entono ennyo omutendesi ng'amaze okulangirirwa okubeera mu mitambo gya ttiimu eno kikulaga obumanyirivu n'obuvumu bwakozeseza n'obukujjukujju nti ekibadde kitawanya Vipers tewadde basambi kuba basambi talina musambi n'omu gwe yaleese kuba yazze akadirisa k'oggula basambi kaggala dda yakozesezza bennyini ababaddewo Bianchi babadde akozesa abadde bavumbedde byasitudde omupiira n'omutindo ne balabika bulungi nnyo. Raja Casablanca erina ebikopo bibiri byakawangula ebya CAF Champions League ng'ogyeko ekirina finals zezannya eziwerawera koko eva mu ggwanga erikuze ennyo omupiira erya Morocco. Raja Casablanca ge gamu ku maklabu golowooza nti ga super power muzanyo gw'omupiira ku kalo Africa wetwogerera kati be baliko. Raja Casablanca ojja muteeka mu kiti kya Mamelodi Sundowns ya South Africa, ojja bateeka mu kiti kya Al Ahly eya Misiri, Zamalek eya Misiri, Wydad Casablanca eya Morocco, Esperance de Tunis eya Tunisia ne TP Mazembe toyinza kuginafuya. So eri mu kiti kya clubs ezifaananako kunga bwe zityo ezisabula akaliba akakwafu. Vipers okukwata Raja kirizo bagaana nazzi kuno gye buvuddeko eyo abawarabu nga batujooga nnyo nga tetubaako na waffe bakkubira ewaabwe n'obakyaza ne bakusabula akaliba naye bw'olaba Vipers intensity gye yataddewo mpira ogwo neegukwata amaliga goal emukwemu oba wa credit baade basobola n'oguwangula naye mwabaddemu obulumiralumira nga bumanya nti omupiira ensobi zikostinga. Bw'olaba goal gye batebye Vipers yabadde cross nze mu ndowooza yange ne bwe nalabye omupiira ogwo nabadde ekitende nti omutendesi Alfred Mudekereza yabadde alina obusobozi ng'obala height ye n'advantage gy'alina nti buli lwabeera mu box awo yaba avunaanyizibwa ku mupiira ogwo bamukolerako onawona ebeera foul yali asobola okujja n'ayingira omupiira ogwo cross eyo n'agikuba n'evaawo naye yalaaza omupiira n'alemera ku goal ne gujja ne gusanga akasajja ne katapinga omupiira ne guba nga gwakwatayo. So ne kikositinga bannaffe aba Vipers obutawangula mupiira ogwo n'okufuna obuwanguzi bwabwe obwandisokedde ddala mu bibinja bya CAF Champions League ne kiba nga kigenze. Naye waliwo assessment yakoleddwa nga waliwo ebirungi by'oyinza okulowooza nti waakiri Vipers kati eri yaddeko ko wansi w'omutendesi Alex Isabire. Ekisooka tweggyemu endowooza egamba nti abazungu be bamanyi buli kimu be benkomeredde buli weetaaza okubaako ekizibu ky'osolovinga muzungu yakisobola ey'endowooza nkyamu. Bw'olaba abasambi Vipers beetambudde nabo obungi bwabwe omubadde aba Nigeria, banna Kenya, aba Mexico, aba Portugal, aba Brazil, man banji ng'oggyeko Robertinho ono eyagenze ku klabu ya Simba eyawangula Uganda Cup, eyawangula league, eyatutte ne Vipers mu bibinja. Teri mutendesi mulala gwenza kulowooza nti alina kyakoze okuleka Neda Costa yagezaako ko in fact yagobera Robertinho ne Robertinho yakyabakize naye nga nkulaze nti babaddewo nga bangi tegeeza nabo tebali perfect mubaddemu abagaganyira nga be bangi kati oba olina okuddayo n'okirowooza ne ku Munnayuganda nti well wadde waliwo ayinza obutatuusa biruubirirwa byange nga club ya Vipers naye bwe mbamba wadde omukisa nga nsigadde mu baffe bannansi mulimu abasobola okuteekateeka abasambi abali awo engeri gye waliwo ensimbi welfare abasambi neba ngerabika bulungi nnyo motivation nga weeri abatendesi we bali wano bulijjo tubadde tukabira abatendesi abasukulumye ku bannaabwe nga ba Sam Simbwa ba Mike Mutebi omulangira nga betuluubirirwa naye kyatulaze nti ne wansi eno wansi waabo wali abatendesi abazina capacity esobola okuteekateeka akapiira mu Uganda wano. Abatendesi bano senga babaweereddwa ebikozesebwa ng'abazungu tubajja kyatta abazungu aweebwa ssente nnyingi welfare abwe bannungi afuna emmotoka ennyumba naye wano munnange kasaba kumanya nti olina akazigo mw'ofubutuka kati gwamanyi oba olinya bodaboda oba taxi n'otuuka ku training n'omusala gubeerawo bwe gutyo oli waawaka oli wa bulijjo ne batakutunulira mu element ya buvunaanyizibwa bakuwadde nti babanja results ne batutunulira ekika ky'omuntu kye bawadde owangaalira wano nti tobanja bingi nnyo naye nga ebyagobezza mu Brazil Bianchi bye bijja n'oggobya
Alexis Abiri singa bate bitukiriziddwa that's result singa batawangudde mipiira abajja kukwatibwa ku nkoona kati ekibuuzo ne kijja ne kigamba nti abafa abagagga aba employing abantu bano bwe kiba ng'osigala bono bademandinga ekintu ekyo kuwangulira mipiira lwaki bwe kijja mu kyensasula ate mubaamuko emiteeko egiteekebwateekebwa nti munnange ono nno mulinnya nnyonyi twaleeta muleete basasula ekyenkanyi bempowering bamotivating abo nabo bantu bw'obawa ssente ezisanyusa ebirowoozo bijja kukakkana tajja kulabankana ajja kulowooleza ttiimu ajja kulowooleza game ajja kulowooza results era kakasa ajja kuzifuna so trend yo ndowooza tulina okujjaniriza obulungi ennyo eyabatendesi baffe abaawana waka akaseera akyakalinako okwongera okutereeza Vipers eno okwongera okuderivaringa obulungi ennyo kuba mulimu areas ezimu zetwalabye nti zibulamuko ttiimu ne perfecting ayina ebimu byalina okulowoozaako ekisooka omutendesi avunaanyizibwa ku goalkeeper Ibrahim Mugisha alina okwongera okukola workouts n'omukwasi wa goolo w'abakwasi ba goolo bombi ekintu ekyo ekya aerial balls okubala omupiira aerial balls ne bikubeera kizibu kuba bakyasamba omupiira bakyasinkana abasajja abakozesa aerial balls kugamba improving sector eyo ekirala timu yonna okuwangula erina characters zeba nazo ez'enjawulo nga ziva mu neeyisa y'abasambi ab'enjawulo eddimu lya Ndabeesa Abiri lyalina okukwata omuvubuka gwe tulabe nti kati amaze okweyubula yatambulirwako ensonga namuziga wa ttiimu ya Vipers musaayi muto Brighton Okani agenda okweza emyaka 23 kuba yazaalibwa mwaka gwa 2000 omuvubuka oyo muteeketeeke ekimala twamulaba ku club ya Proline n'agendako ku KCC AFC kati ali ku Vipers akola byonna ebyokwetawula mu kisaawe naye kikyamubulamu okufuuka complete midfielder yemanyiza ekintu ky'okkuba emipiira mu goal nti ku byakola byonna n'agaba omupiira n'akola atya alina okwemanyiza ekintu ky'okugattako nti mu kupaasinga mu kugaba ateeba omupiira ndaba kyekikyamubulamu namulabye yakoze ebintu bingi yanyiza abasajja yapaasinze yagabye yakoze atya yagabye mu bibanga naye nga babaddewo moments abantu baleekana n'okuleekana nga bamanyi agendako omupiira mu katimba so n'atakifaako ndowoozamu ku ye ng'omusambi eyezimba akyali omwana omuto ayagala okugattako nti mu byakola byonna ebyo senga anagattako ekyokuteeba amagolo nga ganywa nti n'ateeba goolo eyeesalira nti Vipers efunye points 3 naye goolo ya Brighton Okani yebaweseza points 3 ndowooza ejja kubeera bonus gyali ng'omusambi azimba ekitone kye so omutendesi alina kimuteekamu alowooze nti lwafunira okugalula ekigere abeere nga ashootinga emipiira egyo giba gigatta ku ttiimu bwegenda mu maaso n'okusobola okuwangula emipiira tubirabye abasambi nga ba Frank Lampard abasambi nga ba Steven Gerrard ebyabafuula okubeera ab'enjawulo byali ebyo nti mbuvunaanyizibwa obw'okubeera abawuutanyi baagattangako ekyokuteeba ne balabika bulungi era ensi ne bawandiikako n'okubatendereza ne bafuuka abawuutanyi ab'enjawulo so Brighton Okani alina okukirowoozaako ekyo naye nga kiva wansi wa mutendesi okubanga ate akimutegekera shooting session eba yeetaagisa kanga 2-3 galula okugulu kuba omupiira gube nga ate guyingira mu katimba then ekirala backline terabika bubi bavubuka enneeyisa yaabwe erabika bulungi nnyo kati ashieldinga wa babiri awo then ekirala kirina kuba ku final third wali okuteeba okwo okunywesa simanyi alina kiteeka mu bavubuka baalina oba okufuna sharp shooter kuba bw'oba olina Brighton Okani playmaker n'ogattibwako unisenta mu byakola ebyo birungi nnyo kati ekiba kikubanjibwa oba olina okuba n'omuteebi gwe tuyita sharp shooter omuteebi ow'entomo abeera mu ntabu awo ye ng'alondoola miti 3 egyo ye ng'ekimubeezaawo amuntalinga miti 3 goalkeeper ayimiridde atya atambudde atya ndi ne positioninze nti andi mu ango kiso omuteebi oyo gwe balina okuba nga ate bamutunuliza ne lise lyekaliriza nze mmanyi senga anaaba afunise Vipers ejja kuba abantu bafiirako Vipers ejja teeba amagoola amangi okufaako obufi kuba tulabye emikisa egifaafagana ettugo egifa bwekyo ne gigenda nti wabulawo ekika ky'omusambi oyo box player ate nga alina ku maanyi asobola okuteeba omupiira mu bbanga bw'ogujja ku kigere asobola okugukuba nga bulaba ba Hurricane style Hurricane takola bingi nnyo ku kisaawe ye abeera bubeezaawo ba Hwen Menson ba Pierre-Emerick Ojberg abasambi ba Lucas Gundi ba Lucas omuvubuka oyo Zit Moreira so ne bakola ejaabwe ne Vipers erina okutunula ku musambi ow'ekika ekyo asobola okwakubira emipiira mu katimba bajja sobola okugenda ewalako kati eddimu lyalina Alexis Abiri ekyokuba nti ku continent baavuddemu kati balina kulwana kulaba nti baddayo batya
okola improvement ku continent club ina kubeerayo kufuulayo maka gaayo mu perception yonna. Asobola okuyita ng'ayita mu CAF Champions League nga wangudde league, asobola okuyita mu CAF Confederation Cup nga wangudde Uganda Cup. Wonna akyalina omukisa. Bw'olaba liigi bw'emiridde tannalekebwa nnyo ate nga ayinayo ne ku mawulu ago g'alina okubanga asamba, so akyali mu bibalo thasifu nga abawangudde amawulu ge akyasobola okuteeka akazito ku club ya KFC ekulembedde ekimeeza. Then ekirala kyekyokuba nti akyali era mu muzannyo ogw'okuwangula Uganda Cup. Yagenze ku quarter final, kitegeeza quarter final empira esigadde mitono nnyo, tulina ttiimu 8 zokka. Kyendowooza nti olugendo si luwanvu nnyo kuba bw'ojjawo omu wa quarter final bwaba opponent alina kuwangula opponent basatu bokka basigazza okufuuka champion wa Uganda Cup. Okuwangula opponent wa quarter final, okuwangula opponent wa semi final, n'owangula ne opponent gwe bakwadde ku final, n'oddayo ku Africa. Tofaayo ogenze mu CAF Champions League oba mu CAF Confederation Cup, ekyo tokifaako kuba ojja kwesanga nti clubs kumpi zisigala ze zimu. Ojja kulaba nga Kabejja abadde mu CAF Champions League nga nayo musisinkanye mu mwaka oguddako, nga musisinkanye mu kya Confederation Cup. So gwe tofa mutenda kigwogenze kukiikira mu Uganda kasitoba ng'oli ku continent, kuba ojja basangayo abasajja abadde abamanyi bangi nnyo ziza maleko zisanga ziri mu Confederation. SS Satif Saint-Etienne nga bali wansi eyo gye basambira omupiira. Zino zi Cotton Sport ojja zisanga nga ziri eyo wansi eyo gye zikiridde Orlando Pirates, zi Kaizer Chiefs. So kikulu kulembera ku continent nti bajja kuwa okugezesebwa okw'amaanyi nti improvement gy'onaakola mu kikopo kyonna ky'onaabamu ku lukalu lwa Africa, ndowooza kwe kutuukiriza goals zaffe nga bannayuganda. Ng'ogyeko Villa bye yakola mu G9, in fact ya club yokka yakubye finals z'ebikopo ebiri wadde ziruzinze, CAF Confederation Cup ne CAF Champions League 9-1 ne ku 9-2. Simba eri mu G7 yakuba bukubi final. Then abadde akyasembyeyo Express yakuba semi final mu 9-6. 9-6. Orlando Pirates yabajjamu wano gwali emu eri gwali 0 ne babawandula. KCC baddegezezako kwewaganya ongegenze mibinja tekimekinze. So Vipers ndoza kati yalinga atute trend eyo eyokola improvement ne progress ku continent wetwogerera kati. So ndoza bimuko ebiyinza okubanga ate biterezebwa mu nteekateeka eyo. Bwe tuvaayo eyo nakutegeezeza kubanyumira obumotoka obutono obwo bwe tuyita Formula 1. Formula 1 aba ne Grand Prix oba events ziba 22 omwaka bagenda mawanga ag'enjawulo eri circuit ze baba bateekateeka gye bavugira. Era tukimanyi nti tutandika na Bahrain yeggulawo ate ne tumaliriza nga tugenze Yes Marina walimu Abu Dhabi gye tumaliririza Grand Prix okusinza nga bwe zitambula. Kati nno season eno yatandise twakalaba ziri 2. Eyabadde Bahrain Max Verstappen nga wangulo wa Red Bull, neno eyabadde Saudi Arabia nga ejedi eyawanguddwa Sergio Perez nga naye wa Red Bull. Kitegeeza ki? Drivers babiri abe tiimu yemu eya Red Bull nga badominatinga Formula 1 mu Grand Prix ebiri ezakazanyibwa. Dominance sofa weeri. Advantage eriwo nti Max Verstappen yawangula Bahrain ne bwe twazze Saudi Arabia ku ekifo kyakubiri. Ekyo no kiba kyankizo gyali ye ng'omuvuzi. Kwajjukira nti points buli awangula afuna 25, then bw'okwata ekifo ekyokubiri nga bwe yakoze points ziba 18. Kati olaba nti bw'ogatta 25 ne 18, musajja aba ayiribye nnyo abanga mwana musatu aba agenze baba temayimiridde bubi. Naye kye balina okwewala kwe kubagana. Okubagana okwo twakulaba kwaliko mu ttiimu ya Mercedes nga balina Nico Rosberg avuga nga peseta nga Lewis Hamilton yali alina okubanga ate ye lead driver yali alina okubanga ascoringa points. Tugenda omaliza season ino munnange alina obuvunaanyizibwa bw'okufuuka peseta kusagulira oli ate nga amaliriza yawangudde championship y'omwaka ogwo. Era omuvubuka kyamuwaliza n'okubanga ate alekulira nannyuka omuzannyo gw'omotoka buno obwa Formula 1 Nico Rosberg nannyuka. Era okusiitana ne kutandikira awo okwa Lewis Hamilton ne Mercedes abadde awangulamu kaawo nga Max Verstappen tanaba kutekinga over naye era abadde asitwagolinga. Nti baleeta George Russell abadde akyabulamuko era nga tekinaba coordination tenatambula bulungi. Kati so ni 2 ez'omudiringanwa Max Verstappen abakubya kaga Red Bull ebafungamyeko. Twatandise yokusatu y'omudiringanwa era tebannatulaga nti bataddewo gesture
eyinza okubasitula okuva mu kisirikko kye balimu ekya performance babe nga beesitula kuba eye Bahrain bakola bubi tebafuna wadde nakabonero nakamu kuba yali mu kifo kinga kya 19 tiyalinya ku podium yaimprovinze muko bwe twagenze e Saudi Arabia mu kifo yabadde mu kyakutaano mu kifo kyakutaano kiyakutte naye olaba nti okusiza abasajja badduse nga waliwo nayo obonero abiri mu obutaano yawangudde Sergio Perez waliwo ayina mu obusatu bagenze bakulese bagenze kitegeeza ebizibu by'obwokyayina wano ebirabise mu ntandikwa biba bigenda kutambulirako kuba wa Red Bull tosuubira mashini ye oba engine ye kubanga ate efotooka efeebezebwa muzigenda okubanga ziddako ebbiri zigenze tusigaza 20 gegagenda in fact era tugenda kuzzaako tugenda mu Australia ababugoberera omotoka buno obutono tugenda mu Australian Grand Prix ennaku z'omwezi zigenda kubeera nga 2 mu lumaking tugenda mu Australia obumotoka bw'ebiyindo buloke bubeere nga ate bweriise enkuli tulinze okulaba ey'okusatu eya Australia bagenda kweyisa batya Red Bull bagijjayo besigale dominatinga Ferrari enaazuukuka Charles Leclerc owa Ferrari ono kavaibu kakyali katono nnyo kuba n'omulundi guno gwe Saudi Arabia abadde mu kifo kya 7 in fact pace setter we yamusize n'omusinga abadde mu kya 6 ye n'akwata kya 7 naye nga ate ye lead driver alina okuŋŋaanya obubonero obwa Ferrari bwe balina okuba nga ate babalirako n'okuwangula championship bwe banga basobodde okugiwangula so tiimu zino zirina okubaako bye zitereeza kati mu kusiitaana kwe balimu aba Ferrari ne Mercedes yo Aston Martin wekozesezza omwagaanya ogwo neraba obunafu bw'abana ababiri abadde bakabejja of all time ebewaganyaamu kaawo Aston Martin eno yerimu muzeeyi wakazi Fernando Alonso si mupya eri abo abagoberera obumotoka obwo obutono bukifudu musajja abaddewo yabadde nga agenze okuwummulamu kufuna akalembereza naye ate musajja yalinnya ekigere ne kinywera engine gyafunye y'amaanyi ya Aston Martin era musajja omulaba azoganyiza ddala twamulabi Bahrain n'ateekawo statement akasajja kaavuga emmotoka baaba akasajja kaacamula abalabi b'obumotoka buno bwe twazze e Saudi Arabia tulowooza muzeeyi yali atukanga mu bukanzi munnange musajja n'atwongera tulinnya ekigere yakutte ekifo kya 3 era awo yakuŋŋaanyirizza obubonero bw'abadde nga ojja kwekanga ng'alinga mu bubonero 15 awo 16 bwe yakuŋŋaanyiza mu kyokusatu awo so olaba Fernando Alonso ne ttiimu ye ya Aston Martin nti naye waakiri asinzidde kati kitegeeza kusoomozebwa kw'amaanyi eri Ferrari eri Mercedes balina okubaako bayinza okuba nga batereeza nga season tennabaleka otherwise bayinza okwekanga nga bakifuuye bakizza munda nga bagenze bwe batyo Red Bull eno yeewa akaseera nekola upgrade mu engine yayo kuba tujjukira Red Bull eya Sebastian Vettel eyawangula championships za myaka 4 egy'omuddiringanwa n'asooka evumbeeramu kaawo olwo Mercedes ne taking over abasajja ne babeera busy ku homework waabwe era bwafubutuse eyo abasajja bazze bamaliridde babadde nga mmere ya muwogo anti wansi mmere wakati nku waggulu nva yentwala kati gye batwalamu abasajja abo wansi eyo bumotoka obutono nga bwe bugenda maaso n'okubanga ate butambula nkutegeezezza weekend ya nga 2 tugenda kubulaba tugenda mu Australian Grand Prix gye bagenda okubanga ate baddukira so nga ate era nga bwe mbadde kugamba nti ne Grand Prix ya Austria eno gambi bagita Australia gye tugenda kati Australian Grand Prix naye ya Austria abasajja bajongezaayo endagaano yabadde egenda kukomekkerezebwa abasajja ne bajongera ku kalenda ya Formula 1 era endagaano nategedde yabadde ya myaka 4 gye bakoze paka 2027 nga tukyagenda maaso n'okunyumirwa saketi ye Austria wali mu Bulaaya abasajja abo nga balinnya ekigere omotoka obwo obutono bunyuma bw'obutegeera n'obwagala n'obuwagira n'obako ttiimu gy'owagira abavuzi ab'enjawulo bunyumira ddala Lewis Hamilton paka kati agenza okutuuka oyiike vivi ng'akyalwa n'okulaba ng'ajjawo ekyafaayo kya Michael Schumacher omusajja oyo omugirimaani eyavuga omotoka buno n'ayamuniikirira ensi eno era we yannyukira ng'awangudde championship 7-2 kati Lewis Hamilton yagezezzaako okubanga naye akisika kiyakoze ekyamaanyi benkanyenkanye ku 7-7 kati ekikyamutawanya kufuna mwaka gumu ogw'ebirooto bye aguwangula agende ku 8 afuuke all time record champion wa Formula 1 olwokakasa ajja kubanga nnyuka bunyusi tajja kuba ku kyakyanoonya ajja kunnyuka bunyusi kuba gwanaaba ayisiza yannyuka dda eyali abagoba Sebastian Vettel tokyasuubira kuteekawo competition ye eri stiff omusobozi okubanga ate awangula so senga naawangula yeemu genda banno nti ekyaliko okulya n'okkomba essowaani si nnyango naddala olw'obuvubuka buno obuto omutindo gwe busitudde
njogera ku Max Verstappen ne Sergio Perez munywanyi we eno mu Aston Martin muzee wa kazi Fernando Alonso aleeta olaba nti wakyaliwo akatwaka amaanyi nyenyenyenyenye okubanga ate bawangula bannaffe aba Mercedes naddala omungereza oyo Lewis Hamilton. Kiriza ebyaleero tubifundikire nga nkujukiza bannaffe aba Home Connect Properties Uganda Limited ekya property management gwayina ekizimbe kye ekya business ekizimbe kye kuli abapangisa apartment yo gireto gibakwase gambe ekizimbe kyange kikyo ne papula zizo munsololeze ekizimbe kyange mukiddaabirize mukisiige rangi mukole renovation aweetaagisa nze mbibateeredde bibyo bajja kikola bulungi nnyo weddinda bulinzi kasente ko bajja kakuleetera so nga ate bwe boyina ettaka ly'otunda jangu mu Home Connect Properties Uganda Limited gwayagala okugula ettaka gy'obojja gwagenda okuba ekyeyonga enteekateeka zo za kwekulaakulanya na kweddaabulula kuva mu muzigo na kuzimba makagago nga tonalinnya nnyonyi genda buwarabu kuba kyeyo sooka ogende Nansana oba ku Mabirizi Plaza gulawo akawunti ogende ova neno nga maze n'okutegeeraga nti njagala poloti 5 ku 10 ya bukadde 8 enamayumba wali otandika okuweereza akasenteko eyo so oteekako akakadde kwa kati awo oba ogenze kwerumya ogenze kukulakula teeka akakadde ka buli mwezi mu myezi 8 nga poloti ogimaliriza otandika omwaka ng'otandise na programu za kuzimba nnyumba ogenda okuba omwaka ogwokubiri ogumalako ng'enju ewedde okomawo kwebaka bubasi mu makaago ng'owonya ebyokuseyegguka nga ate osenguka bibannaffe aba Home Connect Properties Uganda Limited zekana kula Rajabu Bwogere program Sports Kalaso gifune olwokubiri n'olunaku olwokusatu CBS FM UG kyowandiikamu then n'olaba wali official channel n'oklikingawo ejja kweggula olabe videos olabe lives zaffe programs nyingi nnyo n'okulanga langa naffe ng'oyagala okukakasa nti bw'olanga naffe oba olanza tuufu laba abalabi laba subscribers laba viewers comments tunuulire tuyina numbers so ojja kubanga ate olese business awantu awatuufu so nga ate n'emikutu emirala gamba nga Twitter Instagram ne Facebook gye tulinga CBS FM UG ojja kubanga era otugoberera kanakulira Rajabu Bwogere ge mannya agange awangaale Serwati Kalwataka. Home Connect Pro bano bemmanya bakira mu by'okugula n'okutunda ettaka n'amayumba mpo beesigwa be batakusiba kiwani Home Connect Properties be bakuyunga ku maka gagolubererako ne kolene ekibanja mpola kati beeyune munywanyi tusange ku ofiisi zaffe ku Kampala Road ku Mabirizi Complex ku mwaliro ogw'omusanvu ne Nansana ku Mastowa ku kizimbe okuli Opportunity Bank ku mwaliro ogwokubiri oba tukubire ku ssimu naawe osobola okufuuka landlord n'ekyapa kyo mu ngalo. Home Connect Properties.